Mawanda Shamim ng'abeera Kazooya ayokeza omwana we ow'emyaka 2 gyokka nga kino kidiridde biteeberezebwa okuba ebyewaabwe okumulinnya bimulagirire engeri omwana we omukulu Sekate Shafiiki gye yabuzibwawo. Nayogadde obukakamu n'embizi kati buli eyasirise abeere mu nnyumba. Kigambibwa nti Sekate yabula ennaku nnyo emabega bwe yali agenze ku dduuka okugula ekyokulya naye abatuuze basobeddwa Shamimu bw'atandise okwekola obusolosolo nga bw'abategeeza abantu ababba omwana we. Bali basajja babiri n'omulala yabatumye omwana be bagenda omweyogerera abo babuulire yaze yerogoza obukakamu tetwagala kuba muntu tamukuba omuntu wadde okutta omuntu. Yabuze omwana ennaku alabika agudde eddalu alina akazoole ku mutwe talina akazoole walagi yagadde n'anywa n'atamiira olwokuba ono alumiriza Katongole Joseph ne Waligo Patrick nga bano batunda amatooke ne capati ekazo kubanga bamanyi amayitire g'omwana we. Satunda nigina mukatale k'ekazo wali kubayita n'amasubuga abatuuze olubadde okuwulira bino omu ku baakakiiko k'ekyalo kwe kulagira Mawanda okubatwala awali omwana n'atandika okusikatira nga bw'abategeeza nga babadde bagenda okwereeta bokka era abadde tannakimala mu kamwa we zireetedde Katongole omu ku bagambibwa okubuzaawo omwana wadde ng'abyegaanye. Mbadde mbeeri emmanga nemukirako wano mbuuze ki ekiriwo temwana baseeko ewuwo ne bakubuuza bulijjo kyeŋŋamba bulijjo bajjewo bajja nga bagamba omwana yabula era nga nange mpulira owulira n'atuuka ku dayali waliwo mukwano gwe n'amugamba nti ngenda kwongerako batanugule keeki dayali kati mukudda eno teyatuuka neno teyakola ki teyakomawo eno neri teyaddayo wabula awo wakati we yakola ki we yabulira. Oluvannyuma n'owookubiri Waligo akwatiddwa bombi ne batwalibwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Nakato Sumaiya yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Kati mwe mugende kati nze nibuddeko naye nkimanyi nagambye bwentyo.